Omutujju bwatyo n'alyoka abalingizaako omutujju. Mpadde lutembeeto lulungi okutembeeta ag'omukwero, sirinde kuyiwa biwu naye kyenva mbanirizaako bataayi yonna gye musinzira okuwuliriza. Akanyomero ke kano tutandise omutendera omulala ogw'Essota litema mu kontanyi. Yonna gye musinzira okuwuliriza Ssebintu yeebale, ababadde bawulira enkoobera ng'esindira ku lusebenju temweraliikirira, ebintu bijja kuba birungi, so nga nammwe abalabika okufuna erisika ensaya nammwe twebaza Ssebintu y'omu. Ebisigadde tunaddingana edda. Wekiri kakati situgenda na baluyisaayo tuwali nnyo bikyuse ku mwabazi bagoberera Engule omutujju yakutegeezezaamu ekisinga okutiisa mu mutendera guno kiri kimu kyokka ye Ssesota tema mu kontanyi, naye abagambye mu abakontanyi muleme mutya nnyo kubanga Ssesota mwenkanya wadde mutemi naye mwenkanya asinziira gye tuvudde yonna n'agenda nga yeerobozaamu ng'agamba nti omuntu alimu okuyuugayuuga mu bubuuzi obutono bwe buti abatasaana kufuna kitiibwa kya Ssengule awo waatemera. Kakati mumwegendereze bwatu n'agenda mu kyawandiikibwa kye Lwanyaga. Ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu Zabbuli 121 n'ayimusanga amaaso gange eri ensozi nga Mukama ye musumba wange. Bwe kiti tekinnakyuka. Pirya ne mwana mulenzi mudde alatula mu kaajanga. Ekyawandiikibwa kyange kifudde mu Sulati kifudde mu Surati Yunusu era kigamba bwe kiti A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Ekitegeeza nti teri kitonde kisinzibwa kyonna okujjako Allah omulezi wa buli kitonde era okuva n'olwaleero nvudde mu balyaza amaanya. Bwekiri ne tumwebaza olunaku olwaleero kakati abato bano nabo tubateekawo ne tubagamba nti nno mukisa akoole Katonda yagamba nti muleka abato bajje gye ndi bagenda kuwulirwa nnyo bano buli omu eddoboozi lye lituuke. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Wow. Oba tobitegedde si musango gwaffe naye omwana bwatu wakoode Allah. Kati ne tugenda n'ewoono naye tulabe. Wamulinde Bashir. Esaala yange njije mu Suratul Ikhlas aya esooka mpaka ku aya ey'okuna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bonero akamu ogenda ku bubonero bubiri, bw'otta obubiri ogenda ku bubonero busatu. Naye ne bw'oba tobuse wano tuli benkanya nnyo nti nno ensi bw'etyo si bwe yatondebwa omuntu asobola okulemererwa okuwangula obwa kyeyamaani bw'erosi naye ate n'awangula obwa kyeyamaani bw'eggombolola. Ekyo kibeerawo era kisoboka. Kale nno muwogo bwagaana ogezaako ku mummonde bwe gugaana sima ku ndaggu tomanya ebintu bwe bitu bwe biri. Akamu bwe kagaana gezaako obubiri bwe bugaana ate obusatu buyinza okukkiriza. Tuli ffenna aya basaba ne bannyabo ne tubeera omutujju alabika yeeteeseteese bulungi nga gaalubijika abasookeremu. Tugende wano. Tugenda akabonero kamu kwe tutandikira kubanga bw'okatwala oba olamuza bubiri we kagaana era olamuza bubiri. Tugende wano. Emmese ezimba mu nkota y'ettooke ekuze obulungi eyitibwa etya? Ssebo eyitibwa ekisirikisi. Ekinyirikisi. Ku bibiri ekituufu kyekiriwa? Ssebo eyitibwa ekisirikisi. Kikirikisi akamu okafunye eyanziza. Mwegendereze nnyo wano kubanga wano tumanyi wano wazibu nnyo. Omuntu aleetera nga aseereredde watono abawagizi be ne babeera nga banyiigidde ffe naye nabo balimba bajjeje bakisuli bandibadde bakamuwa kubanga yabadde akimanyi naye enjatula yeyagaanye. Mwegendereze. Kale lamuza obubiri mwana mulenzi. Otyo wano muli mu kibira wano tubamyumyula okulabika nga mugwanidde okubeera basengule. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owakubiri
Yatonya mu bulamu bw'ensi eno etuwoomera ng'ennaku z'omwezi mmeka, mwezi ki, mwaka ki? Ssebo yatonya mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokuna 1955. Olaalidde bugaana. Tugende ku busatu. Lamuza obusatu obubiri bugaanye. Obubiri bwe bugaanyi jangu wano. Ssebo. Tulamuze ku busatu buno tulabe. Ssebo. Bwe nkutuma amafumi tattaka ondeetera ki? Ssebo nkuleetera matungulu. Tugende lamuza obulala. Obusatu obufunye lamuza obuna kaakati tulabe. Alamuza yaani? Lwanyaga Amidu Sentamu. Lwanyaga Amidu n'alamuza obuna. Lwanyaga. Ssebo. Tulina empologoma ensolo. Ssebo. Naye era ne tubeera n'empologoma naye yo nga si nsolo. Ssebo. Empologoma etali nsolo kinaaba kiki? Empologoma etali nsolo. Ssebo kisobola okubeera ekitanda kwe batolosereza. Ssebo mpologoma bwe kitaba. Ssebo empologoma tusobola okugamba nti tulina ekitooke kye tuyita mpologoma. Ekitooke empologoma n'obufuna n'olamuza obuddako. Jangu wano ku buno tulabe. Ssebo. Lubaale Mukasa mutabani waani? Ssebo Lubaale Mukasa mutabani wa Wannema. Na buno obufunye bweyanziza bubadde butaano. Kati n'olamuza omukaaga tulabe oba omalayo. Ssebo. Ze tuyita local council oba LC. Ssebo. Museveni yali yakawamba tezaayitibwanga LC wabula zaayitibwanga Ssebo zaayitibwanga RC. Resistance Council. Omukaaga n'ogufuna ne tukuyozayoza. Oli mu kibira wegendereze magamaga buli wootuuka olabike ng'essota teri kutemeramu. Ayane tuli okatujja. Ewa Mukajanga. Akulina omutujju. Tugende Mukajanga. Ssebo. Wuliriza. Ssebo. Emmese ezirya lumonde bwe tutaziyita mafukuzi tuziyita tutya? Taata tuziyita amali. Lamuza obubiri. Nkeyanziza. Akamu akafunye obubiri ne bwalamuza kaakati. Ssebo. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yatikkirwa obwakabaka ng'ennaku z'omwezi mmeka, gwali mwezi ki, gwali mwaka ki? Taata zaali ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1993. Obubiri n'obufuna lamuza obusatu. Jangu olamuza obusatu ow'ennabuti. Bwe kityo bwe kiri gwe ow'ennabuti? Ndi w'ennamasumbi. Gwe ow'ennamasumbi. Ssebo. Kakati wuliriza ow'ennamasumbi. Ssebo. Bwe nkutuma obuliŋŋoma ondeetera ki? Bw'ontuma obuliŋŋoma nkuleetera maliba. Ako kagaanyi lamuza. Lamuza obuna obusatu bugaanye lamuza obuna. Wampa Katikkiro w'Engule. Tulina enjovu ekisolo naye era ne tuba n'enjovu ekitali kisolo wabula nga ki? Akawuka akalya ebitooke. Akawuka akalya ebitooke. Obuna n'obufuna lamuza obutaano. Bweyanzeege nnyo. Jangu ku butaano. Ssebo. Mukasa yayogeddwako. Ssebo. Omulimu gw'omukulu gwali gwaki? Musawo. Obufunye obutaano. Bweyanziza. N'olamuza omukaaga wano. Eggye ly'eggwanga kati liyitibwa Uganda People's Defence Forces. UPA da nefa. Naye Museveni bwe yalinga ayingira akwakula obuyinza ku baaliwo, eggye lye yakozesa okuwamba obuyinza lyayitibwa litya? Ssebo lyali liyitibwa National Lords Army. National Lords Army. Omukaaga ne gugaana. Namasumbi. Omukaaga ne gugaana. Ssebo. Omukaaga ne gugenda. Lyali liyitibwa Uganda Patriotic Force. Ne bugaana ne tubayozayoza. Awo mulabise bwe mutyo. Gende wano. Iwanje ssebo. Wuliriza. Ye ssebo. Tugenda kutandikira wano. Katulabe. Katutandikire wano. Ye ssebo. Wuliriza. Ye ssebo. Ekintu ekiyitibwa bumbuzi kiba ki? Ssebo bumbuzi kiba kiwuka.
Genda ku bubonero obubiri. Kale omuto ndukusa yani Yalwanyaga Amidu ssebo. Yalwanyaga Amidu ndukusa. Kakati tuliwo. Yes ssebo. Kikolwa ki ekiva muli kanzire eno. Wano ddamu kituufu oba si kituufu? Yes ssebo. Ddamu kituufu oba si kituufu? Yes ssebo. Neto kipapira. Yes ssebo. Kiyinza okunasulira eyo ng'omutego. Ddamu kituufu oba si kituufu? Yes ssebo. Omubbi bwe batamukwata taba mubbi. Omubbi bwe batamukwata Taba mubbi. si kituufu. Si kituufu. Obubiri n'obufuna lamuzi obusatu. Jangu olamuze obusatu wano tulabe. Yes ssebo. Omuntu bw'akozesa akagirite okutereeza ekyenyi oba okujja enviiri ku mutwe kyakola mu Buganda kye tuyita ki? Okumwa ekyenyi. Genda ofune obumeka busatu. Abafuna abagenda kubuna awakusonjodde busatu. Kale omuto sonjola buno obuna tulabe. Yes ssebo. Erinnyo awantu werivudde mu kamwa tuyitawo tutya? Ssebo tuyitawo eddibu. Eddibu. N'osonjola obuna. Tugende wano tufundikire ewange eno ku butaano. Yes ssebo. Ekifo we bakuula obutiko kiyitibwa kitya? Ssebo kiyitibwa ekivambo. Ekivambo. Ogamba tebuganyi? Kiyitibwa ekibo. Genda ku mukaaga. Ekyo kiganyimu. Aya, lamuzi omukaaga obutaano bwe baba buganye lamuzi omukaaga omuto. Yes ssebo. Tuli ffenna. Yes ssebo. Kye tuyita buutu ku mmotoka kiba kirinako mugaso ki? Ssebo kiba kyekifo gye bateeka emigugu okugeza ng'ensawo ku mmotoka. Omukaaga n'ogufuna. Mbweyanza nnyo ssebo. Baasi ne tumutuusa ono ne tulona omulala munyumirwa Engule nga bwe kutuusibwako KCB Bank. Uganda Revenue Authority tebuzeewo. Amakampuni gaffe nga gano bw'ogawulira amayitirivu nago gonna buli gamu gapatana dda era geegirisiza mu kisenge kyago mu nnyumba y'Engule. Tugende wano ssebo. Ewa Mulinde Bashir. Mulinde Bashir. Bwogi wa kitano. Mu by'owulira banyumya abakulu naawe bye wali olabyeko. Kiki kye banyumya oba kye wali olabye ky'omanyi ku nsolo eyitibwa eggunju? Ssebo, eggunju kiba kisolo ekirya ennyo enkoko. Akamu okafunye genda ku bubiri. Kale lamuzi obubiri omuto. Lamuzi obubiri. Yes ssebo. Naawe ddamu nti kituufu oba si kituufu? Yes ssebo. Buli atambuza ebigere aba mwavu. Ssebo si kituufu. Si kituufu. Obubiri n'obufuna n'olamuzi obusatu. Jangu olamuze obusatu tulabe we ludda wano. Yes ssebo. Omuntu bwe yeebaka amalusu ne gava mu kamwa. Yes ssebo. Ne gagenda ne gatuuka ne ku matama. Yes ssebo. Ne gakala. Olwo bwe gakala ekyo kye gakoze kye kiyitibwa ki? Ssebo gakola kye bayita engeregeze. Obufunye obusatu genda kubona. N'alamuza obuna bw'olemwanga okutendeka abaana b'omu lulimi nga bawuliriza Engule owummulanga buwummuzi. Tubatuusako World Cup omwaka esobya mu 20 nga bannayuganda bagiwadde obwesige. Mu nsi ejjula ebintu okuyiika nga kye bijje bitandike biyiika lwakubulwamu bwesigwa bwesimbu. Bale emyaka 20 egy'Engule naawe okyeddiremu kiba kitegeeza ki gy'otawulirangamu wadde vuunya. Yeyo World Cup gye tukutuusaako. Kakati wano olamuza bumeka? Ssebo namuza butaano. Buna. Olamuza buna. Yes. Kale lamuza obuna. Yes ssebo. Kye tuyita ensalika kitera kukwata kitundu ki ku mubiri? Ssebo kye bayita ensalika kitera kwata ekitundu kye bayita obugere. Mu bigere. Yes ssebo. N'obufuna obuna lamuza obutaano. Fundikire n'obutaano ewange ogenda olamuza omukaaga. Yes ssebo. Obutiko tebagamba nti babukuula. Yes. Bagamba nti babukola kibbo. Ssebo obutiko tebabukuula, ssebo babujja. Obutaano obufunye bweyanziza nnyo mbweyanzege. Otyo kale wano omaleyo tulabe. Yes ssebo.
wano omaleyo tulabe. Yes ssebo. Kye tuyita akatanda ku mmotoka kisangibwawa? Ssebo kye bayita akatanda kisangibwa waggulu w'emmotoka. Waggulu w'emmotoka. Omukaaga mbweyanziza nnyo mbweyanze. Weewaawo tugenda kaakati tusooka waani? Lwanyaga Amidu Sentamu Omuzirambogo. Lwanyaga Amidu Sentamu. Wuliriza ebigambo bye tugenda okusooka nabyo. Ssebo. Lwanyaga ye yeddira ki? Embogo. Embogo. Ng'oggyeko amannya ag'ebika gennyini. Ssebo. Edda abantu ababbulanga abaana. Edda abantu ababbulanga abaana baabwe amannya baagajjanga mu bintu bibiri oba mu ngeri bbiri. Naye wakiri ne bwompaako emu. Ssebo baasobolanga okufuna amannya okusinziira ku kifo w'abeera azaalidde omwana. Ssebo baasobolanga okufuna amannya singa abeera agenze ewa lubaale ng'anoonya ezzadde akyasobola okutuuma omwana erinnya lya lubaale oyo. Kale ngenda kuwa obubonero busatu. Mbweyanziza. Tugende ewuwo ssebo. Wa mukajanga. Ogenda kumbuulira. Abataka abaliraanye ab'omuliraano. Essebo. Edda baabanga ba mukwano nnyo va ku by'ennaku zino. Essebo. Naye baabanga n'ekintu kimu ekyabagattanga. Essebo. Egutali mukago. Kati ekintu ekyo oluusi kwe baasinziiranga buli omu n'akijjako erinnya oba amannya n'agatuuma omwana we. Kintu ki ekyo ekimu ekyabagattanga okusinga? Nsaba kunziriramuko ssebo. Abataka ab'edda abaliraanye baabanga ba mukwano nnyo. Ng'oggyeko ekyomukago waabangawo ekintu ekyabagattanga awo nga bonna bakissaamu ekitiibwa, era okwo kwe baasinziiranga oluusi ne batuuma abaana baabwe amannya. Ekyaleetanga kino nti amannya ago oluusi ng'ogasanga mu kika ekimu n'ogasanga ne mu kika ekirala naye nga gavudde ku muliraano, ate ebika ebyo ne bikuza amannya ago buli kimu nga kirina erinnya nga kiriyita lyakyo. Kyalinga kyekyo. Gwabanga mukwano. Tugambye abataka ab'omukwano ab'omuliraano. Ng'oggyeko kuba ab'omukwano n'omukago waliwo ekintu awo kye baatunuliranga bonna. Ssebo kiganyi. Tugenda omutujja okutegeera ekibuuzo kye kimu ku biyisaawo ku mutendera guno. Deeta eno omuzindaalo omulonda. Nedda ssebo sijja mulonda. Kwata omuzindaalo wali yangu yaako bwe kigaana nga tugenda. Ssebo baagobereranga ekintu eky'okwefumbirwangamu n'okwewasangamu. Nedda deeta eno omuzindaalo. Abantu abo gyabanga misambwa gye bassangamu ekitiibwa kwe bajjanga amannya. Tugende wano. Ssebo. Tugende wano. Wuliriza. Ssebo. Wuliriza kino. Ssebo. Mu mazina amaganda. Ssebo. Abaganda bakozesa amaliba g'ensolo. Ssebo. Era amazina ne gafuuka omulimu oluusi bangi gwe bajjamu ensimbi n'okutuusa leero. Ssebo. Ensolo bbiri ze baasinga okussaamu ekitiibwa n'okutuusa leero nga baziggyako amaliba ne bagakozesa mu mulimu gw'amazina. Mpaayo emu. Ssebo tulinawo engeye. Banziriremuko. Tugenda kubeera nga tuddamu bibuuzo. Tulina budde obwo. Tulinawo embuzi ey'ezzigeye. Obubonero busatu. Mbweyanziza. Weereza eri tugende. Njagala balabulako obudde obw'engule bupime. Mu kubeera obupime akakodyo kw'okusaba bakuddiremu ekibuuzo sikagenda kukola. Ekibuuzo tukikubuuza omulundi gumu bw'oba tokiwulidde okuwulira ekibuuzo nakwo okuwuliriza obulungi nako akakodyo oba omuzannyo guno temuyinza kwefuula nti mugutegeera nnyo n'ogubala okusinga ffe abagutegeka. Kakati muleme kwebulizabuliza mubanziriremu. Ddamu mpulire abanoonya byakutwala. Kale katugende ewuwo ssebo. Essebo. Ogenda kumbuulira naawe ekibuuzo kizze mu ngeri y'emu. Essebo. Ogenda kumbuulira
mu mazina amaganda Abaganda nga bakozesa ensolo bbiri. Oli atugambye embuzi eyazzigeye ensolo ey'okubiri. Ssebo eddiba ly'endiga. Nedda. Kwabangako ery'ennyana. Nkuwaayo omulundi gumu bwe gugaana nga tukita. Ssebo kwabaako eddiba ly'empologoma. Kigaanyi mbaweereze wajjejje. Era kwata. Kwabaako eddiba ly'enswaso. Nedda. Mugende wajjejje. Enswaso ogimanyi? Omuto. Kale abato wadde tubawa omukisa nammwe okwegeza mu bibuuzo naye situwagala kumala budde bwangule. Kintu ky'oba tomanyi oba tokimanyi olumu ebimu si biba byakuteeba buteebi. Otyo Ssesota ligalule ewa Lwanyaga ewa Mamba teriyitayo. Kubanga talina talina. Kale. Ssesota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa. Bwe tutyo ne tulyoka tutuuka wano okyegendereza Ssesota. Ssebo. Ekitole ky'ettooke ekimaze okukozebwa obulungi mu nva kiyitibwa kitya? Ssebo, ekitole ky'ettooke ekyo kiyitibwa ekigaaga. Ekigaaga. Essota n'olisomoka. Neyanziza ssebo. Essota n'olisomoka. Amangu nnyo ne ndyoka mbakwatirawo. Senga musanyuso w'ebbanguliro ly'omukwano akutegeeza nti kati empeereza ye etandise ogenda ennyo eri abantu abeeteeseteese ne baba mu kagulupu kaabwe. Abaana ab'obuwala ensangi zino mukimanyi muba ne kagulupu kammwe nga mulimu abawala 12, mulimu 15, mulimu 6 naye nga mulina engeri gye muyungayunga n'ekibagatta. Kakati musobola okwekolamu omulimu akasente mwatandika okukakuŋŋaanya mukalina. Musobola okukubira kusenga musanyusa n'abawa appointment ne muga tujja kusisinkana ewa Grace. Bwe mutyo abaana b'ennaku zino abavubuka bwe bakyakala ennaku zino kale senga bajja basanga ewa Grace mwogeremu ku nsonga ezigenda obbayamba okunyweza obulamu bw'omukwano ate mubeere basanyufu. Omukubireko ku ssimu 0702 48 934 0702 48 tuliwo mwana mulenzi. Ssebo. Ewaani? Lwanyaga Amidu Sentamu. Lwanyanga Amidu. Ssebo. Mu byafaayo bya Buganda. Ssebo. Mulangira ki eyazaalibwa Ebunyolo najja alya eŋŋoma? Ssebo, omulangira oyo yali Kimera. Kimera obubonero busatu. Weyanziza. Ne tutuuka ewa Mukajanga. Wampa ssebo. Mu bigambo bitonotono Kimera gwe twogeddeko ajja atya okuzaalibwa Ebunyolo ewatali waboobwe? Ssebo omulangira Kalemeera ye yamuzaalira Ebunyolo nga bamusindise mu buwaŋŋanguse. Obubonero busatu. Weyanziza. Weewaawo. Ne tukomawo ewa Lwanyaga Amidu Sentamu. Batunka ku mutendera gwe wandiise ogwa quarter final mu Ngule bassebo ne bannyabo. Lwanyaga. Ssebo. Omugga gwasezibwa ogwo gwe mulaba. Ssebo. Gugambibwa okubanga mulongo. Ssebo. Bwe guba mulongo. Ssebo. Sezibwa yazaalibwa nani? Sezibwa yazaalibwa nani bwe guba mulongo? Ssebo, Sezibwa yazaalibwa n'omugga Musaamya. Musaamya. Ssebo. Sezibwa yazaalibwa n'omugga Mayanja. Ne kigaana ekyo kanziremu gumu. Sezibwa yazaalibwa n'omugga Sezibwa yazaalibwa n'omugga Lumansi. Wereza omuzindaalo tulabe. Wereza omuzindaalo tulabe. Olonda. Nedda. Kakagire nga kabasiba enkalwako. Ne tujja ewuwo mwana mulenzi. Mukajanga. Mu Buganda mulimu ennyumba gye tuyita kagerekamu. Kagerekamu ya mugaso nnyo mu Buganda. Ekola mulimo ki? Ssebo kagerekamu
mwe mutuula enkiiko za Buganda. Mwe mutuula enkiiko za Buganda. Nedda. Kagere kamu ssebo ennyumba eyo Kabaka mwasula ng'avudde ewa Nankere. Ng'avudde ekyo ekikujjako naye ngenda kuwa obubonero busatu. Bweyansiza taata mbuweerezaako nakiri wa Anet. Ennyumba Kagere kamu ye nnyumba Kabaka mwasula okufuna ebirooto ebirungi ebimuluŋŋamya engeri gy'alina okukulemberamu Obuganda. Amiina weebale kusomesa. Ne tulabika kojja. Ssota wonna lirumbe. Bwe liba nga lyemirire. Era Mutujju ne yeeteekateeka. Engule World Cup y'olulimi Oluganda. Ssesota litema mukontanyi. Litema mukontanyi lyegendereze tiri kubojja. Tugende wano. Essebo. Lirina Ssesota litema mukontanyi. Essebo. Emmere y'abalongo bw'eteyitibwa mpogola eyitibwa etya? Ssebo, emmere y'abalongo eyitibwa obutoolere. Kensiriikiridde terigenda kutema. Ssebo, eyitibwa obutoolere. Emmere y'abalongo. Emmere y'abalongo eyitibwa obutoolere. Ssesota likutemya. Neri mutema mwana mulenzi gwe lisoose okutema mu byafaayo bya. Tugende. Ewa Mukaajanga taata. Mukaajanga wuliriza. Wampa ssebo Omutujju. Omusota guwunya olusu oluyitibwa lutya? Ssebo omusota guwunya olusu oluyitibwa ekkalalume. Gwe Ssesota oliyiseeko. Bweyanziza nnyo mbuweerezaako ekyemu wa Kayindu Sebyala Daniel. Omutujju mwana mulenzi Lwanyaga mubuulire lwaki emmere y'abalongo waseereredde. Waseereredde emmere y'abalongo eyo eyitibwa entamala bigambo oba entamala. Aya omuto Wangi ssebo. Kaakati gwe ogenda kutugamba bwe tuti mwe mufuna obubonero obwammwe mu bujjuvu bwabo. Kikolwa ki? Kikolwa ki? Bw'obanga otegera kye tuyita ekikolwa. Yes ssebo. Kikolwa ki ekiva mu linnya Kabaka? Kabaka. Ekikolwa eky'okutwala obuwanga bwa Kabaka okubulyako ennyama. Obutwala mu binyomo. Omutolowooza togenze mazzi mawanvu nnyo nga si gye tukwagala. Kikolwa ki ekiva mu linnya Kabaka? Okubaka. Okubaka. Obubonero busatu. Weewaawo. Ne tujja ewa Wamwoji wa kitala. gwe kikolwa ki ekiva mu linnya Mutebi? Ssebo ekikolwa ky'okuteeba. Erinnya tiriri Mutebi, liri Mutebi. Ssebo mulonda. Kikolwa ki ekiva mu linnya Mutebi? Ekikolwa Ssebo mulonda. ssebo ekikolwa kyo Bakulonde. ekikolwa kyo Obudde otutte bungi. Bakulonde. Kikolwa ki ekiva mu linnya Mutebi? Ssebo ekikolwa ky'okutebuka. Okutebuka. Akabonero kalamba. Eyanziza nnyo ssebo. Weewaawo. Ne tulyoka tukyabalimu abato mu kyegiriisa. Yes ssebo. Mugenda kutubuulira. Yes ssebo. Buli olulimi Oluganda lugagga. Yes ssebo. Nammwe mutandika okwegeza mu bugagga bwalwo. Yes ssebo. Olulimi Oluganda lugagga mutandika okwegeza mu bugagga bwalwo. Ekigambo amasiga. Amasiga.
Yes ssebo. kisobola okuwa amakulu ga mirundi mingi naye ne bw'onompaako amasiga ga mirundi 3 ag'enjawulo ogenda kulaga nti osukkulumye ku bato banno ofuna obubonero. Ssebo tulinawo amasiga ge bateekako esseppiki. Amasiga ge bateekako nga tufumba. Ssebo tulinawo ne amasiga g'oku mutwe. Omutwe nga guli n'omutwe gubeera n'amasiga kituufu. Ne tubeerawo n'essiga mu kika. N'amasiga mu kika. Obubonero 3. Bweyanza nnyo ssebo. Eri omuto ono muwuliriza obunyuvu bw'olulimi mu baana abato kati bali wansi w'emyaka 12. Ssemulwadde yanteganyanga nga kwolaba. Twagayise amakungula g'olulimi ndowooza namwe mwena gye mubadde mugapimye nga musinziira ku baana bano. Abato bali wansi w'emyaka 12, abakulu bonna bazaliddwa ku mulembe Mutebi ate ne ku mulembe gwa Simba. Wansi w'emyaka 30 be bali mu nsiike omwaka guno bokka. Otyo omuto. Wampa ssebo. Gwe ogenda kutubuulira. Ye ssebo. Ekigambo omuti. Omuti. Yes. Tusinga kumanya emiti gino emisimbe egy'embaawo egiriko amakoola. Yes sir. Kati ogenda tubuulirayo emiti emirala 2 egitali muti gwa makoola. Tukakase nti otandise okubeera okukakata mu lulimi lwo. Ssebo waliyo akati k'ekibiriiti. Waliyo akati k'ekibiriiti. Oli mutuufu. Awo okozesezza amagezi mangi nnyo kubanga akakodyo kabadde kubuzaabuza ne weerabira nti nno wali omuti wabeerawo n'ekiti ne wabeerawo n'akati. Ssebo wabeerawo n'omuti ogubala ensimbi n'ebikomo nga gutegeeza kabaka. Ssebo mulonda. Mulondeko tulabe kubanga kiri kyo kisoko. Tugende. Tuli ku miti egirabikako. Omuti ogubala ensimbi n'ebikomo situgulabangako. Ssebo tulinayo akati k'ekibiriiti. Tulinayo n'akati nga otegeeza nga onoogamba nti omwana yafunye akati mu bibuuzo bye nga tugamba nti ssebo yafunye akati. Yafunye akati. Yes ssebo. Olina obubonero 3. Bweyanziza nnyo mbweyanzeege. Katuweerezaako omwami akalina Ahmed atuyambye ku ntambula. Naye mulaba gye mugenze nga mbadde nkusuubira kututandikira ku muti gwa sabbuuni. Ne nkusuubira ogendeko ku muti gw'ennoni. Nga temunagenda mukati. Mukakate mu lulimi lwammwe. Otyo ne tujja ew'omuto. Yes ssebo. Omutujju. Kojja tugenze wa mutujju. Kale. Okay, tugenda waani? Wasebufu Mahadi Kongo yange. Sebufu ye yeddira ki? Yeddira empologoma ssebo. Ow'empologoma. Wangi ssebo. Sebuganda jjajja w'ab'empologoma. Yes ssebo. Yakuba empologoma n'azitta. Yes ssebo. Omuggo gwe yakozesa kitaawe n'agutuuma linnya ki? N'agutuuma luwaga. Obubonero 3. Mbweyanziza nnyo ssebo muwage. Gende ewuwo ssebo. Bwogi bwa kitala. Ye w'emmamba. Yes ssebo. Mu byowulira ku mubiru jjajja w'ab'emmamba. Yes ssebo. Bagamba nti okujja ku lukalu ng'ava mu nnyanja yava mu kitundu ekiyitibwa kitya? Ssebo yava mu kitundu ekiyitibwa ebumogera. Obubonero 3. Mbweyanziza nnyo mbweyanzeege mbwerezaako omwami Sekaziro nalina omwami Katende. Zaayo omuzindaalo. Wuliriza. Yes ssebo. Ogenda kumbuulira ebijanjaalo ebito tebabirimaamu naye ekikolwa ekibikolebwamu kye kiyitibwa kitya? Okukoola. Obubonero 3. Mbweyanziza nnyo ssebo. Zaayo omuzindaalo. Ewa bwogi bwa kitala. Bwogi bwa kitala. Wampa nnyo. Lumondo omuto. Yes ssebo. Lumondo omuto. Yes ssebo. Tebamusogga. Bamukola ki? Ssebo lumondo omuto tebamusogga bamusima. Obubonero 3. Mbweyanziza nnyo mbweyanzeege mbwerezaako omukyala Zarango Sara n'omwami Anjira mbalekerawo. Ne tuddayo lawundi ey'okubiri bassebo ne banyabo okuwumula si kutuuka. Tuli wuwo lwanyaga kati. Ssebo. Tugenda kubuuza. Ssebo. Ennaku 7 eza wiiki. Ssebo. Tuziyita dimansi. Ssebo. Olwo ennaku 30 ezikola omwezi ne tuziyita.
Ssebo tuziyita ezzooba. Ssebo tuziyita ezzooba. Obubonero busatu. Bweyanziza. Ne tujja ewa Mukajanga mude alatula. Mukajanga mude alatula. Wampa Katikkiro w'Engule. Olwo ennaku ebisatu enkaaga mu etaano oba ebisatu nkaaga mu mukaaga ez'omwaka ne tuziyita Ssebo ne tuziyita eddambi. Ssebo mulonda. Ssebo tuziyita eddanza. Eddaza. Ssebo Obubonero busatu. bweyanziza mbuweerezaako Kasozi Peter basajja nkukunyi ku luteete esseesi. Ne tukomawo Lwanyaga Midu Sentamu. Lwanyaga. Ssebo. Singa tuli mu musiri Ssebo. katugeze musiri gwa kasooli. Ssebo. Oli n'agamba nti ensigo zino zaamera kafukunya. Kiki ky'onootegeera? Ssebo kitegeeza ensigo zaamera nnyingi nnyo. Zitya? Kwegamba nga mu kinnya baasuula baateekamu empeke zonna ze baasuulamu nga nnyingi ne zimera. Ogenda funa obubonero busatu naye olowooza kizitera kubeera nga bazisuddemu nga nnyingi. Zitera kubeera tugeze omuntu abadde asiga agenderedde kusiga mpeke bbiri naye oluusi ezimu oba abadde ajja mu kaveera ne ziyiika buyiisi okiwulidde ate n'atazigyawo. Ssebo onyongedde kitegeere. Zimerera awamu awo ke tuyita akafukunya. Kale obubonero busatu. Bweyanziza Ssebo. Ne tujja ewa Saava mude alatula Mukajanga. alatula Mukajanga. Wampa Katikkiro. Ekigambo entandikwa kikozesebwa nnyo mu lulimi, abantu bakikozesa nnyo. Ke kaseera bamanye ensibuko yaakyo. Entandikwa kika kya mmere. Ssebo. Entandika kika kya mmere. Ekyengeri ki? Mmere ki? Ssebo entandikwa y'emmere eweebwa omuntu eyakajja ku kitundu omusenze. Obubonero busatu. Weerezaako mpaaso isima ku luteete esseesi. Ne tugenda Kale essota lirumbe wonna. Ssesota lirumba wonna. Ssesota litema mukontanyi. Litema mukontanyi bwe likutema tirivumulwa era nga liva ew'omutujju. Tugende. Ssebo. Litema mukontanyi. Litabye. Ekiti mu mudaala kwe batemera ennyama kye bayita batya? Ssebo ekiti ekyo bakiyita embuutu. Essota oliyiseeko. Neyanziza bannaye. Tugende. Ewa Mukajanga. Mukajanga. Wampa omutujju. Kumbuulira. Ssebo. Ng'enkwale eyise mu luggya lw'omuntu. Ssebo. Ani ajjawo ekibamba ekyo? Oyo abeera mujjwa. Naawe essota oliyiseeko. Mbweyanziza mbuweerezaako ab'ekyampisi mwena mu kibi. Amangu n'embiro omutujju n'abafunirawo. Tugende. Ssebo. Tugende wano tulabe. Ssebo. Muwulirize bulungi. Ssebo. Omukazi Ssebo. akkiriza okwagala buli musajja amukwana. Ssebo. Tugende. Mumpulira kati. Ssebo. Omukazi akkiriza okwagala buli musajja amukwana. Abaganda gwe bayita ani? Ssebo oyo omukazi gwe bayita omwenzi. Nedda. Omukazi oyo gwe bayita omutambuze. Waliwo erinnya erimuweebwa. Omukazi oyo. Omukazi akkiriza yeegaba. Awo oba oyise wala. Ekibuuzo bw'oba wakitegedde kati ansa ekiddibwamu kyenjagala. Kamalirize. Omukazi oyo aba wambaliga. Nedda. Omulonda.
oli atutte omuzindaalo ng'alinga alonda. Ssebo ka mulondo bakijja kijje londa ayitibwa ow'okugulu. nedda ate gwokalangirira owaayi tetutwaliremu n'akako ayitibwa malaya. nedda Ssebo ka mulonde ayitibwa njule. nedda ogezezzaako naye si kyekyo. Omukazi oyo ayitibwa nakigwanyizi. Abaganda bwe batyo bwe bamuyita. Tugenda waani? Ewa Mukaajanga. Mukaajanga, wuliriza. Ssebo mutujju. Omukazi afumba emmere n'emala abagiridde, Abaganda gwe bayita ani? Omuzanda. Kale ngenda kuwa obubonero. Weyanziza mbuweereza maama Fiiko omumenya na Kimera ttatu. Komyawo wano. Essebo. Komyawo wano luno lugero. Essebo. Twaliraanya mayumba. Malayo. Twaliraanya mayumba. Twaliraanya mayumba. Twaliraanya mayumba ne twawula emyoyo. Nedda. Twaliraanya mayumba ne twawula endya. Mulonde. Tomulonda kwata omuzindaalo owulira ekikyo. Ssebo omutujju. Twaliraanya mayumba emmeeme tezaaliraana. Emmeeme tezaaliraana. Kati wulira ekikyo. Weewaawo. Wulira ekikyo. Weewaawo. Olugero luno lugamba bwe lutyo, ogenda ddumalayo. Kalugambe. Omusiru bw'akwana. Omusiru bw'akwana. Ssebo akwana n'ebitajjansa. Nedda. Omusiru bw'akwana n'endolende mwagitwalira. Omulonda. Tomulonda. Zaakalubye. Ate nga nnyangu. Omusiru bw'akwana yeerabira ekika kye. Kanjirambako myawo. Kaakati essota lirumbe ow'emmamba mudde alatula yekka. Ssesota litema mukontanyi. Amudde alatula. Wampa Katikkiro w'Engule. Erinnya lya Kabaka erigwayo nti nantatungibwa liba lyatandise litya oba balinnya ki? Erinnya lya Kabaka nantatungibwa. Ssebo mulonda. Ssebo essota tiri kutemya ogamba. Endukusa yange eri ntaasaako. Essota tiri kutemya. Ssebo kyukyu. Obwo ne likutema. Serwatika lwa ttaka. Otyo omuto. Wampa Ssebo. Kiki ky'omanyi ku mwami nannyini linnya lino Fred Enanga? Fred Enanga ye mwogezi wa poliisi ya Uganda. Obubonero busatu. Ne tujja ewa Bwogi bwa Kitala. Yes, Ssebo. Kiki ky'omanyi ku mwami nannyini linnya lino Tamale mirundi? Ssebo Tamale emirundi. Ssebo Tamale emirundi ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ne kigaana? Omulonda. Ssebo Tamale emirundi. Tamale emirundi. Tamale emirundi ya amyuka.
kale ekyo ne kigaana ojja kubuuza abakulu nga muddayo omutujju n'abafuna. Tugende ngenda kuleeta engero. Olugero lulwo luno kyembuuzaamu kyoddamu. Akusinga akukubya gw'okutte. Olugero luweddeyo. Akusinga akukubya gw'okutte. Omuki. Omuggo. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo mwage. Naawe wuliriza olulwo. Agatawulira mukama waago gabikka entembo. Amaki. Banziriremu ssebo. Agatawulira mukama waago gabikka entembo. Amaki. Ssebo amaanyi. Nedda. Ssebo amazzi. Omulonda. Ssebo kanterezeemu okwo. Gumu gwokka. Agatawulira mukama waago gabikka entembo. Amatooke. Nedda. Eryo eddoboozi lyani? Tusobodde kulwetabamu si lwakuba nti tulina byakukola tekitubeeredde manduso yakugamba nti byetubaddeko tubiveeko kubanga n'ensonga eziriko zaffe. Tusobodde kulwetabamu si lwakuba nti tulina byakukola tekitubeeredde manduso yakugamba nti byetubaddeko tubiveeko kubanga n'ensonga eziriko zaffe. Tusobodde kulwetabamu si lwakuba nti tulina byakukola tekitubeeredde manduso yakugamba nti byetubaddeko tubiveeko kubanga n'ensonga eziriko zaffe. Eryo ly'abakulu ne mwegezaamu okuliddamu. Abato nammwe ne muwandiika eryammwe liirino. Tetuteekateeka kuwolera ggwanga, tuteekateeka okubeerawo n'akakiiko ak'amazima n'okutabagana. Tetupulaninga kola revenge, wabula walina okubeerawo obwenkanya. Tetuteekateeka kuwolera ggwanga, tuteekateeka okubeerawo n'akakiiko ak'amazima n'okutabagana. Tetupulaninga kola revenge, wabula walina okubeerawo obwenkanya. Tetuteekateeka kuwolera ggwanga, tuteekateeka okubeerawo n'akakiiko ak'amazima n'okutabagana. Tetupulaninga kola revenge, wabula walina okubeerawo obwenkanya. Mulinde Bashir Endukusa Fred Enanga. Sebuufu Muhammad Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eddoboozi ly'abato lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eddoboozi ly'abato lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu ne tugenda ku bakulu. Lwanyaga agambye Matiya Nsamba Mpuga. Ye Lwanyaga. Empandiika. Deni Mudde Alatula Jowero Ssennyonyi. Jowero Ssennyonyi. Eddoboozi eryasoose lya Honorable Matiya Mpuga Nsamba. Obubonero busatu ne bugenda yanziza mbwe yanzige ewa Lwanyaga. Bino bitambudde bwe biti ebyekiro ky'olwaleero era sijja kubirwisaayo kantandike n'ow'emmamba Mudde Alatula Mukaajanga. Bw'atyo nno munnakyaggwe kubonera 7 afunye obubonero 38. Endukusa ye Mulinde Bashir Bwogi bwa Kitala Namasumbi Umeya ku bubonero 25. Endukusa eno efunye obubonero 18. Omugatte ne bafuna obubonero 56. Ow'Embogo Lwanyaga Amidu Njalaza Kapa Nabuti Mukono Munnakyaggwera ku bubonero 75 afunyeko obubonero 53. Endukusa ye nga ya Mpologoma Sebuufu Muhammad Nkonge ya Muvule Little Angels Primary School ku bubonero 25. Endukusa eno esobodde okuŋŋaanyako obubonero 23. Omugatte ne bafuna obubonero 76 era ne beesogga omutendero gwa Nviira ku Ngule Mwattu.